Bana isikola nko video za kumukumunga zino Jenaso sokola bajijeyo akaluluko bwa speaker katutwala video katuzikolera na bweru bwe tuzikolera munda twategedde bajja zijjayo tuli mu kaluluko bwa speaker sikola nko video za kumukumunga zino nenga baganda baffe mugamba ki video katuzikolera na bweru abatanategeera tuli mu kaluluko bwa speaker katutwala nopo by then nopo by tebayina gundi tebayina candidate fe twewadde ba candidate nopo ekyalinda luzo lusoni tujajisanga banneje nasosokola bajijeyo kati tuli mu kaluluko bwa speaker katutwala mama ayina okusigala mama Kadaga gwe kiruma nga yetugira ku munyanya kasubira mu loud and clear je twasosokola bajijeyo nenga mugamba ki ekiseera kye tulimu si kyangu kiseera kya group emu eyagala okuwamba obuyinza bwani bwa parliament bangambye ekiri mu seke tudde leero bane kinava mu seke ne twakwaye ebintu ebyo ebya seke by the way banamawulire tebabakiriza tubadde twagala seke okibayi tubadde twagala seke berenga banamawulire babakiriza twakoye ebintu bya mama Nankabirwa okomangawo n'atulimba ebyabadde mu seke mbw ate twayogedde bweti yembeera eriwo tetulina bakandidenti fe tuli ku mama Kadaga sinagamba nti ye position ya Nopu njagala mu nkootinge bulungi omanye abantu bagenda ne bateekawo ebintu byabwe Nopu yo yagamba nti ekyalinda engeri bo gye batayina namba zimbo bakyalinda basooke bakole ki balabe ani bali gwe bawaki kadi nenge ekiri mu seke n'abasajja batadde mu sente sente ziyitingana bane sente ziyitingana kaluluko bwa speaker sente ziyitingana neno ga sente ze batadde mu singa bazebya amalwali omanyi kati waliwo camp mukodde mu president naye kati yegasse koolanya mama Nankabirwa bangene baseke member abamu togawa no mchala mutaddeko amaanyi afuta olo bakolera mu 7 bino sibya kolera mu 7 bino bya national interest manyimu abamu politics wamwe yabalemeramu tuli ku national interest waliwo kibayita national interest waliwo kibayita opposition politics waliwo kibayita politicking bintu bisatu byawukana kati kye tuliko ekyokutaasa mama Kadaga kwe kutaasa parliament eyo era nalabye omukulu Honorable Ssemujju ne mwewuunya nnyo politics wa Honorable Ssemujju wa mu America toyinza ganti ababaka basiba mu ngambo yagayise babaka opposition babira mu ngambo nga batwalidde mama Kadaga olugambo mbu fourth floor ebere judde mbu Honorable Lutamaguzi bwe nawulidde mbu yasingo mukola ati mbu fourth floor ebera busy lwa ngambo Honorable Ssemujju tusaasire bwoba wagira olanya faayo kitugamba tuna kampo bbiri ate waliwo ekirala abali ku mama Kadaga tubeere eno abali kuolanya bange sente ziyitingana by the kampo yolanya temumpa 10 omena nazo okulaba message bwa mobile money sibitegira ate mumpa sente zammwe mbo Kadaga has been in office for long gondi bino sibyalongivite mu 7 yewa mabaddeko ebbangaki MP bamwe babaddeko bbangaki Honorable Nambozi agenda myaka 2 Honorable Ssemujju agenda myaka 2 bino byalongivite bino sibyalongivite abali bonna babaddeko bbangaki totubuulira naawe bintu byalongivite ebyo fere tujja kolagana na ba mafia lwawo engivite kakati mama lwokuba nti mama Kadaga aluddeko ebbanga kati nyene empagira olanya hasia newa naye Allah nno naye yatukola bubi okimanyi nti nze Allah bwansanga nambuza ku Museveni no Honorable Nankabirwa nsoke twalani mugamba soke twala Honorable Nankabirwa bane Honorable Nankabirwa atwesibyeko
Adachi Memo 7 banne ba yellow girls batabuse ne ba mutaddeko amaanyi nera tebagenda kuba mama Kadaga mbwe kimuwalanya mbwe Busoga mbu NRM mbu yawangulayo gundi 3 mbu ate eri mu nosi mbu banna kwegala n'ebintu byewa speaker nabyo byena nenga mama yeta ina jalaga fe tuli timu mama Kadaga era Seeke bwekola resolution netamuwa fenga tugenda aliyeka mocha nga tumubajire entebe nga tuwaliye bwayisi nga tumuzimbira parliament ye Busoga abantu ate tulaba tukolaki ababinga begazanya ate tunava ku ekyo bannanga akaluluka tuli bubi mama ino okuddako NRM twagala ababaka 2 tugatteko bano opposition egatteko bano kuba kati wembala ekibalo NRM mama ayagala yababaka 2 bokka 200 ne bwafunayo 115 then tulabe engeri gye tunyigamu bano mama Rebecca asigale naye tugenda okubolanya akalulu tugenda okubolanya nenanga tuba kuba gwa kusatu twaba kuba ogwasooka ne tuba kuba ogwokubiri kyokka bannange situlage eno etunyumidde akalulu k'obwa sipiika katabuse mbu baagala bamulabeko mbu neŋŋazze ku ffulo mbu bamugaye kepu quiet kyokka maama Nankabirwa tweyagaliddeko mukwano nenga mama talina gyalaga omanyi gwe abantu ogwa bagenda okuluzinga emirimu ku parliament bangi naye Museveni takyuka ababe banyankole bebe basigala lwaki Abasoga tubanyigiriza nedda lwaki Abasoga bo betunyigiriza emmere bolina balire wamu yemmere ewooma ate tunagamba kimama tunayogera nga abali ebukoddomi kuba nani asinga obukadde Baseeke membe era bonna bakadde ate Bobi Wine mugezi omanyi takyakubibwa ku bizimbe olutala ayina gyalulengerera Bobi yayiga politics asooka n'alengera olutalo bwati kasita Lubongo yamubalira n'amugamba principal eryato ligenda gwa tukyuse takyakubibwa ku bizimbe n'opungeza ekyalinze eyagala basooke betti nze naluyingira munemu nansangayo ndi wa Kadaga mama nkyawe nze sijja kuwagira group yolanya nalabyo no mukoddomi wa president nga nayo lutala aluyingiddemu mwami gundi mukoddomi wa president totumalako mirembe ye baneyo mwafuna sente nga twajirwa sente ziri ku kampu yolanya nayo izo gama kasiyaba zizimba mu amalwali mbo Kadaga mbwa ina amasabo oyinza okwogera ku masabo mu Uganda ba minister basiba masabo baroga Museveni abawo bwa minister abasaba uti bakada amate bakomebwa mundu maleno okutunula emabega luli ebisajja byagira wano trisya obabeera ne sirayini zabeere nazo bintu munnaye kati byatulaibu mama tajja kudda kamuli era Seeke bwekola ensobi ne mutamu wa kadi nga mulaba tugenda nja kusukunga abantu mama tumuze ate kati agenda bakuba ogwokusatu agenda bakuba ogwoko olanya twamu kuba ogwasooka teyamatira era namulabe nga ajjamu ebintu mu office jage ono omukazi kamuvirus so kama ne politics wa Uganda atunyumidde mwe politics wa Uganda anyuma olanya yadduse mu office najjamu ebintu nanze sidda wano bamuteekako amaanyi yali alooza byakusaaga talina gyakye yalinzeyo ne mu myaka 5 bamulaga ekifuba Uganda yetagamu abakazi eŋŋwaŋŋuli nga mama Kadaga mama oyo mugende kompola namuganza teyadduka family te yamwegana honorable namuganza family te yamwegana kumanyirani mama ali entula ekiti omanyi kati akalulu kano nze kannyumidde tuyina opposition bagamba nti mama already aba opposition mbu candidate wa nope sibyange nze mbiwulira mu ŋŋambo kakati tuyina eri group eya mama Nankabirwa oba Allah ne Allah lwaki atulekera Museveni ne Nankabirwa omulundi gumu lwaki tatwala nenzo manyi mwana wattu Allah bwansanga nambuuza ku Museveni ne Nankabirwa nsooke kani omanyi ti mugamba asooka atwale honorable Nankabirwa Museveni addamu kimi Nankabirwa ye mubi nnyo okusinga omuntu bakuba akalu Nankabirwa katayina interest mu kalulu ka parliament kano
Semulonzi bamusabula akalulu tebamukuba ekiboga kati mama Nankabirwa alina interest ki mu kalulu kano just kwegatta n'abayero girls batu bamaleke ensi emirembe Oulanyah wabanga mugezi nnyo ng'eggwanga tesobola kutambula ng'Oulanyah taliiwo mumuwa bwa supreme leader tugambe nti kati Oulanyah ali waggulu Museveni yaddako ati mugezi nnyo munnange nawo muti ne bakuba akalulu emirundi 3 ate tubaddamu ate bwe tukuba Oulanyah ogwokusa tuba tetukyayagala Oulanyah twatwaga mama Nankabirwa yennyini yabajja bannange tukoye ne bayero girls bano batumazeeko emirembe omanyi nno kye bakola bakwata bano babbuloga nga batuuke wa president omanyi be bamugamba babatyuninga nti babanga mmandwa be boogerako emizimu gy'abanene bakuba akamagendo gambe president bwoti kiri ekiswaswangule nga kigenda nga kitandika kigenze wa president Muzeeyi Kadaga mubi nga kyogerawo abantu nga banambo be balungi bonna bamanyi ebintu bya nepotism mwe mu Uganda mwagalani abakolera abewa mukasita basigalawo omunenga basigalawo wano lukutana tewamulaba ne mundu ngakubya abaana ne mune koti yagamba mutakwataga ku mundu tumuwayiriza nenga ka video kaliyo ngensiyo nera balukutana mutamanyi ne bannange nepotism ali mu Uganda muno lukutana koti yagamba mutamanyi nagikozesa nenga bakulaga kuti olo bakabonera ne bavayo walabe gwe motoke zasimba gwo kumujjayo nga zigula makerere zizayo sikulu ye makerere yonnema egoni wano je notafire tewamulira yabaga mufachi nanje kubanga yewe wabwe kati omanyi minister mu East Africa semanya East African Affairs mama mufachi na ye banaye mama mumuveeko omukazi nga bambonyabonyezo oyo bamuwa obutwa ojukira wane bya egondi we byali biyite bya Uganda Airlines kubanga dirwa jiganya yasibira Nairobi oyo gola ne basalako omwana omutwe nze we natira bana abantu omanyi basalako omwana omutwe ne bagumutwalya ku parliament nga bagala bakwatire mu office ye nze banna mbwamu ekirabo kya mutwe bannange eno government eringa lwoya lwa munnankani atajetundule yalimanya ne mama tetuva ku mama Kadaga banne naye akalulu kano kantwala butiritiri nze sikola nkola ivu bwezi tiezo okumukumu naye oba okyali awo n'ozuuka nogaba ne mama Kadaga bamutwala nojjayo essimu oba okyali awo bannange akalulu kano katututte matulutulu kampu eri baba nno naye yeeyongedde amaanyi neerebe benna basaaga mama Kadaga talina gy'alaga mama Kadaga ne bawonyesere mu parliament singa akadodi akali ku parliament mama Kadaga mama Kadaga ya rabbi abalonzi mwankola bubi abalonzi bannange abalonzi banufu mwankola bubi mbuno Oulanyah rigid votes yes rigid votes wamma olise mujo atobolira mbu basi abakaba opposition basiba mu ngambo ne Kadaga samujo tuveeko you are not the biggest opposition political party in Uganda agala nnyo okuzanya ebya morality card ebya sympathy card ebyo omanyi semujo mugezi ayina engeri gyabizannyamu ebizibu byonna ebadde mu parliament semujo toyinza wamma mujjamu naye abadde party and parcel atubulira mbu Honorable Kadaga mutagoberera rules and procedures buli omu akimanyi wano Museveni ye rule ate ye procedure wano twatujjako egirimiti abalamuzi basala batya bagamba nti ekintu bakirese mu bubi amateeka tebagagoberera procedures tebazigoberera nga baleeta egirimiti naye kubanga Museveni ge mateeka ne bakireka kakati ye mama Kadaga talina numbers rules and procedures bano baona de Nankabirwa be babikola be baleeta police naye sinnategeera Honorable Ssemujju kintu kyazannya sinnakitegeera omanyi afudisi yalemera mu politics waganaga mubeera ku kino wano twakuba obusepiki besi gye yatukubisa obusepiki wano bwe twatukanga akalulu kawedde pulani bije yatusuubiza aliwe kasangati nze bintu byabano byansobera byaganaga omanyi opposition ya Uganda kampu ziri bbiri tuyina gurupu y'abayina essente abagala okuwamba ki parliament netuba ne gurupu ya mama Kadaga ayambye abantu oyo nno omukyala ayambye abantu ebyaddala ate separating oba oli opposition oba oli waki nze munnange zinemba atazagenda ne zinkuba nalaba kasente ka maama mutuleke Honorable Nankabirwa tuleke tetugenda kulya ggwe abantu batadde oluseke lwabwe wantu atoyagala kuzibikira igundi omanyi abantu kwa bagenda okuluzinga emirimu ku parliament
buli institution mugireke twabawa wano gundi oyo mukoddomi wa president gwe sagala kwogera linnya go walabye yakuba budget munzige $2 million mbuza kuleeta nnyonyi mama n'abijjamu nakwate bilioni 5 mbwe aleeta mabaala amayinja oyo golaba bano walaba bano abamaje nabo nga tebamwagala waliwo jje n'omwayi nawo gala ku State House ye Nakasero ati gala yagimulemesa ali agala gitula namugali ndetaka lya State House ya Uganda ettaka ly'embuya eryo lyo waliwo abanene maje abali bagala ditwala kwegamba kale mama Kadaga anamukwata kali tulaba mbwakolagana nnyo ne Bobi Wine nakiwala yafuluma wano erubaga Bobi Wine akutte omuzindala agenda kwogera abantu bali mu chacha abebitibwa batudde sebo ye honorable nakiwala kingi n'afuluma mbu tajja muwuliriza ate kasita bane twagala mama nankabirwa akubirwa ddala kwa ekiboga kati yakubwa ne kano kaakubwe ne webeegatta abo tebayinza kuba mama mama Kadaga abantu nga bamwagala tugendo zina akadodi bane mpoza aleme kuyitamu nze asoka ku parliament era kasitata itamu nga mubagire ntebe wane bwayise nga tumuzimbira parliament eyinga yeberero mu parliament y'abantu nga tugenda omo nga tutesa bane tunafaafagana n'abavandimwe bano tunamalako omanyo ino kola alternative obadde mu UN mama asobola okudda ne mu UN yuya ina international value ntandeka namukwatira ensawo manyi kati family yaffe ye positioninga bintu byakwe positioninga nalabye uliro no wangambye nti penge ne abantu bano babaje mbo penge yabavumye mabuli jamanyi ti wamwe toka bano bulijjo manyi ti penge wabwe nyabo twafadda uliro omwana agembu Kadaga ulijjo ini nopu ajje mu situlago tatulaba we tujinyiririddemu bane swago ya Bobi Wine tujinyiririddemu tulwanirira bintu by'abantu mama ajje mu situlago tumuwe obwaki gundi obwaki obwenankani Kyagulanyi yamuyitadda naye mu kalulu Bobi Wine yagamba mama mumumpeera akalulu ajje tukwatire wamu tukube group eyo nze bane sibalina kye beetaaga mu government kwa kati mama omulaba abadde afuna I think million oba mmeka nyayambye nnyo abasoga waliwo ebyagamba Kadaga mbwe nvunza zino abasoga ngoyinza ogamba ye military waki ye minister wa health munange penge ng'avaayo kati bano abanupo nze nabagamba nti olaba abaana abo abamu babbuloga abo bali bakola sente views zokoma okuba nazo abantu gye bakoma okusasula Bobi Wine tebamwagalangako abo tebagalangako Kyagulanyi abagala Bobi Wine be bali Uganda bali ku street abali mu butali be bagala Bobi Wine naye omuntu yenna awagirira Bobi Wine mu kamera oyo mulabe edduka waliwo ababaka bannopo abatakyakwata masimu ga police tebaliiwo nze Samimu Malende namutya alabika ali bize naye Samimu teyandibadde gwe Samimu tokyakwata simu yange Shamimu bane nayagala Samimu Malende nonyako olaba nalwala Samimu n'atajja Samimu Malende Samimu agenda okulayira yasanka kamwocha ku kitebe nga mulinzi era abantu babajjukira bulungi nnyo nze nakolanga live nga njagala mwana muwala Samimu kana kalungi kagezi ka Samimu ne baba yatulaza oluvubuka banange omukazi we mugendanga mu byobufuzi baba mmwe mubalekengayo lwaki olaga bawo mawulire nze olabeko mukazi wange mawulire va kuono Doni nankani Doni zera nkutumiddeko nalongo mukwano gwange ati naye bamunjagaza abanayugala bwe balabanga omuntu omukubi American kiss olwo nalwo luka banne fe munange mya mwana American amwobujekitivu amwana American banne bannabyabufuzi nga oli mukazi nga walayidde bawo mulekeeyo temujja kutumanyira kati Samimu twamuwagirira bwerere amaze kati okutuka mu parliament atulaga omusajja nga tewamutulaga luli mu kalulu yali wanga tumulwanirira Samimu kintu ekyo tekyatuyisizza bulungi Samimu naye ayina okukitegeera tibanne waliwo ensasula munnabyabufuzi ojjayo omukazi wo ne bbaawo abantu bayero girls bali omugola bajjayo babba baabwe ebintu munne byakwefaako bintu byakwefaako
Penge tabangako wamwe ajja balumya emitwe. Abo babuloga abatamanyi na bigenda maaso mu Uganda. Bali basobozi. Ate ekisinga okunyeza nno boogera ne Balamu. Boogera n'ababuloka abo ne babawa ssente. Babavumira abantu. Tebagalangako Bobi Wine naawe. Bali ku saakasi waabwe. Bamanyi n'ekigenda maaso mu Nopo. Nabagamba bakolemu association yaabwe. Bafune direct contact ne Lubongoya. Lubongoya is a good man, Lewis. Lewis asobola okulaganikeka na buli omu. Ne mama bo baagala okujja bakube ebintu byabwe bebaagala. Twabakoowa. Nze bagamba mbu ndimbega wa Hamu. Ne tunuulira omusiru eyakyogera. Kati Hamu mukulu wange. Kati Hamu mubegere ki? Omukazi gwomaze okutwala mu buliri. Ate bayinza okusanga ng'omulingiza. Naye bagundi tunulire engalabiza emitwe. Mwaba wa mileage. Omuntu wamba temumulaba oloza alina byayogera. Mwamuleke kubalaba. Abantu abo nno nabo batutamye. Ba bloggers nankani association. Penge naye muntu ali awo. Mbayesegeka. Idusifa. Nze munange eyewunya penge gwenewunya wanyi penge ansanyusa penge ayina ebintu byayogera bisesa naye bwamala ng'ayongerezaawo ogugamba ogunene ate omanyi twaliwo ababinyumirwa nze namanya waliwo baminisita abali mu fake account abalaba penge nze nabava gavumenti ya Museveni bw'otamala kugivaako eriyo baminisita babeera mu fake account balinda penge awe mule bobe bibanyumira bannange Uganda zabu nga tosula bwayise bannange but now you started talking like your father. Nakuyise abana nga tebesigika kati balina wana ekibiina mbu UN yeni kyekimanyirani Lubongoya loya wa Bobi Wine oyinza okwepakira ku Lubongoya gwe mu bulamu bw'omuntu loya we ne dokita bebasinga omugaso omanyi gwe Lubongoya byakolera Bobi Wine oli masters in Harvard gwe toyina na baluwa ya mujiji kakati gwe tukuoba secretary general tubukuwe kuki kitawo abate yakusomesa dayo wenenye ogamenti tata wange teyakola ki teyansomesa ne kakati okuddaawo okoleki okwata obusungu obuzze ku Lwewisi Lubongoya bali ba secretary general lete empapula zo tubukuwe mu Lubongoya tulyamu olukwe genda gwe weryamu olukwe tetumanyira alkulyamu olukwe eki mbumbega wa Museveni banene bambega nabo balabi mbumbega wa Museveni mbosemanya mbu biki bayina akabiina biinaawo ate n'abantu sebo babiwulira wali abagwagwa babiwulira wawulidde gundi byayogedde nze tamale tosobola kujja otandike kunsiriwalirako nti ombuulira mbu oli buloga ombuulira kinza ali mu Uganda wano amanyi ne meeting eziri mu Poteya hotel amanyi meeting ezitula mu Serena ombuulire ki mutuleke fere tulire voza mwe manyi mugenda ne lugamba nti twewana nedda tetwewana bwewanyi mwe mwagala nnyo ebintu by'engambo nze abanasono nti kyebamanyi bagala nnyo ebintu by'engambo hiyase ekintu kifumiitirizeemu Bobi Wine watuukira okukwata Lubongoya amuwa ekibiina amukwata amuwa obwa secretary general lwaki teyabuwa ggwe mbu situwago gye tulimu si ya Bobi Wine yabanna Uganda yes naye no ngabo Bobi Wine ngabo omanyi nti Bobi Wine kati yava mu bya situwago yava mu byaki najja afuuka engabo y'ababonaabona nze kyenva ngamba bano aba gavumenti bannakiwala nti bw'oba toyagala Bobi Wine nga politician mulaving as an inspiration era kyenjagala kati ku mukulu wange ono Yusima omanyi kati politics gwe tulimu wa logic bino ebyokuddaawo okwasa bate logic ekintu olina kyogera logically kakati olaba mune politics kati gwe tulimu ennaku zino wa vandalism semuju atula ku 4th floor ne speaker Rebecca Kadaga tayina kiteeso kye yali alese ku floor Kadaga n'amugana kukyogera naye semuju akeera kubacha n'akugamba nga parliament procedures wezafa ngesiyo nekimanyi nti Museveni ye procedure ye rule ye wano Museveni yafuga buli kimu ye mateeka kakati Kadaga akole ki mukazi watu gwe baawo obutwa omukyalo omukadde yumalaini anodi person banene government ne Bible yetugamba tufeeko nnyo ku bakadde omukyala mulwadde
taina kibi kyakoze mumulekere ekifo kye mwe muba temwagala basoga kubeera speaker mukole senate nze natya Western Uganda omanyi nti eina constituency nga zenkadanga Makerere naye wano wakese nene tebayinza gitebamu wana de Bosereko kye yali agamba ku fulo kumbe baagala ababaka babe bangi nti Nyamitamba watula n'ababe ne balonda speaker Uganda ndaba girondedde kubanga Western Uganda nti ate ina ababaka bangi osanga mbaka ngafuga ka constituency kaikadanga Makerere osanga mbaka ngafuga ka constituency kaikadanga Kikoni naye mukodde mwa president yatuga nti Kadaga Morogo moto ya fembu egamba mbu for God and my country Museveni wano yakwata omuggo gwe mutuleke wagulaba ogwo muggo gwa bakiwezi Museveni abadde yita last mutwezi bane wano buli omu mulogo ogwo muggo gwa magundi abiri owobusobozi yafa owobusobozi teyafa enalemu amajete galiyo si yategeka emikolo ngo owobusobozi afudde wano waliwo omusamiza atakumwa amaje mutuleke wano buli omu mulogo mbu oliyisima kitaawo oliyisima si muganda wo kitaawo kyonna kyekiri kijja kuggwa okimanyi nti wano mu Uganda buli omu mulogo tuyinza gamba nti Kadaga mbu ayingira masabo fe waffe tetugayina gaffe buli omu ayina ebyo omanyi abazungu babalowoozesezza kyovulanga abantu aba mu Uganda babonaabona nti okusuula obuwangwa bwo mbu ye sitaani kitya abantu bagudde eddalu sente zibabuze n'omugamba genda olime kubijja omuntu yenna abaako obuvo n'obuddo ekiki ekikufuula omuntu naye kati mu Uganda abaana batunda amalaalo n'abeera n'ebisiraani abantu abamu ekibaganya okagala si gavumenti bisiraani byammwe oluusi bannange wano buli omu mulogo baminisita nabo babeera mu masawo baloga Museveni abawe ebifo toyinza gamba nti Kadaga yeki mbu ye mulogo yekka bannange maama talina gy'alaga tadda busoga nemba nenkubisaamu akafaananyi nga maama alayidde maama Kadaga nga alayidde okitegeera olwo tuzina kadodi maama Kadaga bannange nankabirwa nga akubiddwa ogwokusatu ne bayero galozi banne politics wa Uganda atunyumidde tweyagalidde mu Uganda sente zitingana banne saagala sente za kampu eyo netalizo okulaba bu mobile money buyitingana manyi mune kati fe ayoni doom anti otawule tuli muri aba Israel na Palestine fe ayoni doom penge ayasama bwasami kasita mubadde mu mulaba kati we mulaba ati abanupu nga mutijja abanupu buli akola ka page ne badduka buli akola ka omuntu ategera na Bobi Wine obo kyamwagazaaki like obo kyamwagazaaki get direct contact with abana we bali ku secretariat olaba ffe twehe ambolinga inzo olaba tamalembera wano nenkube simu ku kitebe hambole ne mugaba n'ekintu kino tukikoze eki era nze kati ebintu bino byenjogera si bya kibiina byange ng'omuntu kwanze sina kifo mu kibiina nze amwe freestyle abaana b'abagagga abawala batubuze negwe babeerawa muwala wa Bitatuule mpozi yani erinnya ndyerabidde ya Natalia noonyaako muwala wa Bitatuule noonyaako banne tukoye ebikazi ebitalina sente bitukunamira baana mmwe mubeerawa mbuza eda kikemu tutambudde mabaala abaana b'abagagga tembalaba mwekweseewa abaana abo banabo beekwekawa tebakimanyi nti tuyina amaanyi naffe n'otambula ebbaala oli mu levels bakunyiriza enkwawo ebyana by'abagagga byekwese kwa kati nakitegedde mu Uganda eno okumalako olina okuba nga olina ssebo gye wawasa ew'amaanyi obwavu banneebu nawe butukoze bubi n'ebyana by'abagagga oba byekweka tutambudde amabaala bange kati waliwo wano ebbaala ennaggulu ku sikayi waggulu mbu gye babeeranga balaba Formula 1 tenyenda nange okutandika okugenda kubanga nakitegedde maama Kadaga ekimukubya singa abadde nga bano ba yero gaalo ate ze mwe nale njagalamu abantu basatu nga mmaliriza njagala maama Kadaga maama Amelia ne maama Nantaba no yakola record bamulangirira nga talina ba polling agents naye Uganda ze nagivaako maama Nantaba akalulu akawedde bakwata ba polling agents bona ne babateeka mu komera ne balangirira opponent we bugenda okutya ngate yawangudde amaje gamuteekako amaje gajja ne
Uganda failed state. Amaje gateekako Maama Nantaba. Nze nagendako eyo wa Maama Nantaba edda. Ne Maama Nantaba alina amaanyi. Nze mune njagala nnyo abakyala nga bafayita yagamba enanga gw'oli nnanga. Sebulime adda agenda kulabirira baana. Oba adda azze kunzita. Kyokka bane kale Uganda ebyaddala yeetaagamu abakyala abo nga Maama Kadaaga. Maama Nantaba abantu ababeera awo nga balina obubadi. Tubaagala nnyo mu Situlago. Gwe kirumya agende yette. Kale musigale ne babbuloga bammwe ffe mwatuvumaavuma dda nti tuli bambega mwatandise okulaba bambega abatuufu omuntu bwe yagamba FDC nti munyemye kaadi naye mujja kulaba bambega abatuufu olaba kati ebiseera bye tuddamu Bobi Wine akimanyi bali tebamuwaagala si bonna waliwo kino ekisajja bakiyita kirumbuya lumbuya ayogera ebintu ebirimu sense ebimu wadde naye propaganda yamujjula alina propaganda naye ebimu bikola ki bitegeerekeka ne penge Lucifer penge oyinza mwe saako nza nyumira penge kwanza abamu following ne bamutwala for serious benewunya nze penge mwagala for you not in a stress mu Uganda katwaliwo omuntu golabanga is a stress reliever nga penge abulayo kuvuma principle ataja muvuma tutekewo kimwabire eriye kuba abana de batute bazaako Bobi Wine yaze namugamba mukama wange abana abo tubengange kati anti yetayagala bintu bya ntalo ffe tuli balwanyi ffe family yaffe badde mu ntalo twazalibwa mu ntalo tuli mu ntalo ffe batugambe tubengange mbabo following bwe bayina oyinza okwepankira ku Kyagulanyi gwe olaba ina amajamu tya social media yo yiye bwoba yagala kuvuma Kyagulanyi ngavuma Bobi Wine tiwemu emyaka 5 nekati nayonka amanyi Kyagulanyi ebyange byebyo penge kubwata teyesigika mwe mwali mu mwesigikira ki wamamalirize sawa zange ziwedde bane tusigale ku Maama Kadaaga tuwagire Maama Kadaaga mbuluta maguzi yasinga okumuleetera olugambo nawulidde ebintu nenseka Honorable Ssemujju mbu yali ali mu office agenda owulira mu office ya Maama Kadaaga mbu bali mu happy birthday ya Maama bale politics atunyumidde Ssemujju osobola okuva ku 4th floor ndaba nobwalidovo abadde chief whip tagenda kuddamu kufa nze Ssemujju manye ekyo muluma tagenda kuba chief whip FDC ye biggest opposition party akasente kagenze kakati obusungu ayagala kubuza ku Maama Ssemujju tuvire ku Maama Ssemujju va ku Maama waffe Maama Kadaaga bane nkubye ekikopo kya Kadaaga n'amalusu gana bane nkomye wano mbo teacher tasobya teacher chono teacher che yansomesa mani waliwo bantu bicomment byabawandika zamirundi ndi ku center za teacher utumbavu Kasasiro gobonda bana akanyiriro kendiko ndi ku center za teacher wo tumazeka emirembe bane nsibudde tuli ku Maama Kadaaga olutalo lukyatutwala sekereme kumuyisaamu tumubajire entebe nkunganya abantu Maama Kadaaga tumuzimbire parliament Maama toyina gyolaga enchandeta bakadodi anti balonda ku mande sicho tebalondera kololo tujja kuba wabweru nga tulinze ebivaayo anti kakusimba mugongo Mayi Museveni yazannya obubadi Museveni ayina obubadi bwayagala okuzanya lwaki kakusimba mugongo nedda tetujja bisimbayo teri agenda kusimba mugongo teri ajja kusimba mugongo Maama Nankabirwa teri agenda kusimba mugongo bannange eyange ekomyawo tusigale mu Situlago tusigale nga twogera ebituufu nina kyenerabidde esibyogedde nembimalayo bwe sitadde nfiridde mu lutalo lwa Maama Kadaaga drone waliwo drone eziyitengana banekansibule bangaye drone ziyitengana tulusasinkane ku Sunday tulabe ebinaaba bivudde mu Seeke naye Seeke
naye mu aba media mu abamu abali biased walabye byo opinion polls NBS byalese NBS muli bakwano bange ne tubalako mirembe mukube ebintu ebituufu bayina ki Twitter handle kyabwawo kiri wagirola nnyo okupaako obufi NBS mutuleke bakuba kadago okufaako ola ku frontline bonna be baleeta tayagala mama kadaga nawe tuveeko mama yakujjukiza nti wabbe nankani kamuleke ku uchumi ndeka sinza abyogedde bane tusikane ku Sunday enze tamale mirundi Joseph Junior ezange bweziba ku page yange anti kati wali ku YouTube tulinawo ka program kaffe eri wabeerayo ki bintu bya sensible bwe tujjana tubeera mu free time kati weekend nyendako mu bara kwenwera ku mwenge amanyiza tamale sina bizibu nako wa stress nako embere mina bagireta mama nankabiro leka teko luseke lwaffe tetujja kulya ggwe beka mama ayitemu abantu bafune ku mirembe mama ataddewo emirimu abo butale batuukirira ye nankabirwa tuveeko dewe ekiboga gye bakuba akalwotereza ebintu byo tojja kutumalako mirembe nankabirwa bannange tunabeera ku kimulwa nankabirwa bw'abanga Museveni amwagala nnyo amufuule supreme leader ekyo nakyo tugende kale tusisinkane olulala nyenze kati mu weekend n'abaana b'abagagga gye mwekwese muveeyo tubanoonya amabala temukyalabika nategedde nti kati olina okuwasa mu famire ng'erina ku maanyi kubanga kati Uganda gyeyolekera oyinza owulira embooko nga zikuyitako kale tusisinkane olulala tugenze kulaba nti maama Kadaga awangula ketumale okulaba ebiva mu seeke nemunneeke Samimu Malende anoonye Segirinya yalayidde Segirinya namwogerako olulala ekirungi yalayidde kyekirungi nyene nfune kyennwa olutalo terujja kuggwa kati luno kale